Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 YouTube channel yaffe eno mugyegatteko ekijja kuba kirungi nyiga akaalo edyako osobola okugyegattako. Olunaku olwaleero njagala tuyige ensonga y'okufumba enva ez'omu luwombo. Mwe mwenna abakyala abali eyo njagala oyige okufumbira omwami wo enva z'omu luwombo. Abaami balekerawo okugenda mu mawoteeri okulyayo empombo nga gwe olumufumbira awo. Kintu kyangu nnyo. Kutandikira ddala tutandike nkulaga nti ofuna olulagala. Olulagala olwo n'oluggyamu ekyo wakati bulungi nnyo nga bw'olaba. Naye olulagala lw'olina okufuna olulagala olwo olubeera lwakavaayo mu kitooke, olubeera lwakavaayo nga teruyinaamu kayulise konna. Kirungi olufuna omale oggyemu ekyo ekyowakati ky'olaba ekyo. Okiggyemu bulungi nnyo kiggwemu ekyekyo, okimaleyo bulungi. Tutambule ffenna mpola mpola olabe engeri gy'osibamu oluwombo ng'otaddemu enva eza buli kika zonna zigendamu, ennyama egendamu, enkoko, binyeebwa, byonna bigenda mu luwombo n'ofumbira omwami w'oluwombo ne lumuwoomera. Natadde ogenda mu mahoteri kunoonya mpombo. Okitegeera kati wamala odduggyamu ekyo wakati kumuwummulira ebbali oba bipapula oba bisanja oba bisubi otandika okugenda nga olukalirirako lukyuke ekkala nga bw'olaba olwo. Lumala okukyuka kkala bulungi nnyo duleete oluteeke bulungi mu kaseffuliya kwegamba mw'onaalusibira otegeke bulungi w'ogenda oddusibira. Oyinza okufuna akaseffuliya oba essowaani. Nze nafunye kaseffuliya nga bw'olaba awo. Omala oluteekamu bulungi osobola ogatta endagala bbiri ng'omaze ozikaliyirirako bulungi endagala. Omala ozikaliyirirako zitegekemu bulungi mu kaseffuliya oba akasowaani oteekemu enva ezo z'ogenda okusibiramu oba nnyama oba nkoko ogiteekemu bulungi. Omala okuteekamu ennyama teekamu amazzi. Omala okuteekamu amazzi salirasaliramu ebirungo tugeze obutungulu, ennyaanya, oteekemu by'oyagala okussamu ebirungo. Ezo enva zibeera za boyiro. Okitegeera mufumbire ku baami bammwe enva ezo ng'ezo ez'omu luwombo mujja kujjukira nti zibeera za boyiro ate ng'enva za boyiro nnungi nnyo. Okitegeera kati abaami bangi ava ewaka n'agana okulya emmere ewaka n'agenda n'anoonya emmere ya woteeri eyo gye bafumba empombo. Tugeze waliwo woteeri gye bayita Luwombo Restaurant. Kati abaami bettanirayo nnyo bawomerwa nnyo okulya enva ezibeera mu luwombo. Naye ng'ate gwe omukyala gwe kennyini osobola oddufumba ewaka ne luwomerwa omwami wo kwegamba ne yeewuunya. Okitegeera n'amanya nti nafuna ono namala buli kimu akitegeera. Okitegeera yiga engeri gye bazifumbamu enva z'omu luwombo. Okitegeera osobola ozisibira ku mmere oba osobola ozisaanika zokka nga bw'ojja okulaba kuba nze nawusaanika lwokka ne ndutokosa. Omala okussaamu ebirungo teekamu n'omunnyo. Omunnyo ogwo osobola ogutabulira mu mazzi ebbali n'omala n'oyiwamu oba n'ogumansamansaakokko naye olina okukakasa nti gukoze eki gunoze. Awo wennyini ky'oba olaba nti nkugambye osobola ogutabulira ebbali nga bw'oteekamu mazzi kwegamba n'okombako n'olaba oba gunoze bulungi nnyo. Luwooma nnyo ng'omunnyo gunoze bulungi. Kugambye tuyiga kufumba luwombo. Naddala mu abakyala mufumbire abaami bammwe enva z'omu luwombo. Abaami baagala nnyo ezo enva ezibeera mu luwombo. Bazinoonya bagenda mu mahoteri ne bazinoonya n'ava ewaka n'agana okulya emmere ewaka n'anoonya eyo gye bafumba enva z'omu luwombo. Okitegeera njagala mukirabe bulungi nnyo. Tumaze olaba nkuzzeemu awo olaba tegeka bulungi nnyo w'ogenda okuziteeka. Okitegeera zikwate nga bw'oziraba olaba tukizzeemuko kyetegereze bulungi. Zikwate nga bw'olaba ennyama eyo giteekemu. Gikwate bulungi ogiteekemu ennyama nga bw'olaba. Nkugambye nti abaami baagala nnyo enva ezo ez'omu luwombo baziwoomerwa nnyo nnyo nnyo. Okitegeera omwami ava ewaka n'agenda n'anoonya enva mu woteeri ez'omu luwombo ng'agala ddulyako. Okitegeera kati n'olwekyo gwe wenna omukyala omwami wo naba omutetenkanyiza nga tofumba nva kika kimu kyokka mufumbire ku luwombo ng'olwo kwegamba akwewuunye ku lw'essande ng'olwo omwe luwombo ku ssowaani alwesumulire bulungi nnyo kwegamba ajja kulya emmere naye yennyini akwewuunye agambe nti nafuna omukyala amanyi okutetenkanya. Okitegeera nga bw'olabye bulungi nnyo nakugambye wamala okuteekamu enva ezo
nga bw'olabye wetutegese. Omala oziteekamu, teekamu amazzi nga bw'olaba, tukizzeemu okitegereze bulungi nnyo. Teekamu amazzi nga bw'ogalaba. Omala okuteekamu amazzi ago, funa ebirungo by'oyagala okuteekamu. Tugeze katungulu, Royco, omunnyu, ennyaanya, bisayiresaliremu awo nnyini gwe totya. Bisayiresaliremu bulungi nnyo, bijja kgenda mu bulungi, tebigenda kuyiika wansi. Kasita ofuna endagala nga nnungi n'ozikaliirirako bulungi, ne zikyuka kkala nga bw'olaba ezo nazikaliiriridde, ate zadde zibula namu naye nze nazikomezzaawo. Olina ozikaliirira bulungi nnyo, buliwoo kasita omala oddukalirira lweyongera okuguma, lubeera ddala ng'akaveera wansi, terusobola kuyiwanva ezo. Wadde mulimu amagumba, ozitegeka bulungi nnyo. Bwe mulimu amagumba ogategeka bulungi ne gasemba waggulu eno. Okitegeera, tugeze ng'obadde oyagala kufumba nkoko ya luwombo, nga mulimu amagumba mangi, oba ennyama ng'amagumba mangi, gwe gitegeke bulungi nnyo, amagumba ogateeka waggulu. Togasembya wansi, ogateeka waggulu bulungi nnyo. Osobola okuddira endagala n'ozigatta bbiri, ezo ze tukaliridde osobola ozigatta bbiri n'oteekamu olusooka n'okikamu era n'olulala. Okitegeera, n'omala omunnyu nkugambye kirungi ogutabulire mu mazzi ebbali, oyiwemu amazzi ago g'otabudde ag'omunnyu, ate okakase nti gukoze eki, omunnyu gunoze. Kijja kukuyamba nnyo okakase nti omunnyu gunoze. Kati bw'omala lulo olulaba maze oddusiba, olulaba ndowooza ndusibye bulungi nnyo. Munda mulimu ennyama, mulimu n'essupu bulungi nnyo. Kati ngenda kulusaaniika lulo luwummuza mwe ngenda oddufumbira mu ssefuliya. Okiraba ndowooza, lulaba ndowooza lunywedde bulungi nnyo, munda mulimu amazzi bulungi nnyo n'ennyama. Okitegeera, ndusibye bulungi, osobola n'oddukwata n'otambula nalwo nga teruyiika. Okitegeera, kati woomala funa essefuliya ng'eyo. Kisinziira oba okoze 2 oba empombo 3, funa essefuliya gy'olaba nti ejja kumala. Saanika bulungi nnyo, omala okulusaanika teeka ku kyoto oba ku sigiri oba ku kyoto. Okitegeera, teekako, bikkako bulungi n'essefuliya. Nkugambye tosobola okulusibira ku mmere oluwombo oba empombo, osaanika bulungi emmere n'ozisibirako ku mmere, eyo emmere gye bayita ennyige. Kati w'ozisibirako gwe tandika otokose, oba osobola ozifumba zokka nga bw'olabaawo. Kwegamba kyenjagala naddala gwe omukyala, omwami wo omuwe ekyo kyagenda okunoonya ebbali, obeere ng'osobola okukimukolera, aleme kuwankawanka n'ebyo by'atalyangako, by'awulira obuwulizi. Kirungi omwami wo omuyiiyize buli kimu. Kati ndowooza olaba lumaze okujja luulo, ndowooza olaba luyidde bulungi nnyo. Ndowooza olaba bwe ndusitudde nti supu tayiika mwali munda, luyidde bulungi nnyo luulo. Olulaba kwegamba oluwombo nga kiwedde, awo olukwata n'oluteeka ku ssowaani y'omwami wo n'omutwalira n'atandika okulya n'omuseerako n'emmere. Okitegeera, tugenda dusumuula tulabe munda nga bwe kifaanana. Olwe bayita oluwombo, ndusibye olaba, ndutokosezza bulungi ku ssigiri, luyidde, kati ndusumulula. Kati awo gwe kyokola oluteekera ku mwami wo, oluteekera ku ssowaani y'omwami wo n'omuteerako n'emmere n'omutwala n'alwesumululira. Bwe batyo bazikola mu wooteeri. Kwegamba n'aliira ddala ekintu ky'alaba nti ndidde luwombo olwaleero, mukyala wange yalunkoledde, kijja mmusanyula, ajja kuwulira bulungi. Tuli ku channel yaffe eyitibwa LN 256. Channel yaffe gyegatteko osobola okufuna ebisinga ku ebyo, oyige obirabe. Ndowooza olaba, ozirabe empa nti ziizo za boyiro ku butto wa nnyama, temuli butto yenna. Naye abantu abasinga basiika ennyama, oba mukimanyi ekyo. Naye kati awo giraba boyiro, luwunya akawoowo. Kwegamba boyiro, omwami alulyako n'awulira nga mu butuufu kyalya kyekyo. Okitegeera, kati n'olwekyo mukimanye, kasubire muyize engeri gy'ofumbamu oluwombo, engeri gy'olukolamu, okulufunamu ky'oyagala. Njagala nnyo mbayigirize buli kimu, enfumba gy'osobola okufumbamu ekintu, omwami wo n'akulemerako n'akwagala nnyo. Mwebale nnyo,
mbaagala nnyo mubeere bulungi.